Speaker nti amonga asasidde Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu olw'okuviibwako omutaka lw'omwa Yinginia Daniel Bosa eyattibwa abazigu ku Sunday. To the people of Buganda, the people of Endiga clan, and the chairperson of Buganda Parliamentary Caucus, and generally people of Uganda, as Parliament of Uganda, we bring in our condolence on the loss of the clan leader. Speaker alagidde poliisi okola okunoonyeza okumala ku ttemu lino okusobola okumanya emmundu eno gy'avudde ate n'abasindisa abatemu bano. I want to call upon the relevant security agencies to thoroughly investigate the cause of this incident. Speaker era poliisi agiragidde okukebera kamera enkesi eziri mu kifo okukakasa oba nga zikyakola si kulwa nga zaafuuka kiguumaaza ng'ente yo tekikoomi. Police make sure that all the CCTV cameras that have been installed around are operational. We may be just looking at their CCTV cameras when they are not working. Mu ngeri y'emu ayagala gavumenti ekendeeze ku bbeeyi ya kamera zimulengera okusobozesa bannayuganda okuzigula okuzissa ku bikomera byabwe. And I want to plead with the Ugandans who can be able to afford CCTV cameras equally to put cameras around their homes, but government should also come with an incentive by reducing the cost of the CCTV cameras so that everybody should be able to have the CCTV cameras. Emundu zisusa abantu bangi babatta ne report netalaba netaziraba netafuna bulambulukufu tambula tuwera liikirira. Nze ku lwange njagala okusiima obuvumu obwayoleseddwa omukulu oyo gwe twalabye eyakutte omu ku batemu kuba poliisi byebadde ng'enoonyereza ripooti ne zigana ofuluma ono yayambyeko ripooti ofunibwa. Speaker era ayise minisita ebyokwerinda okulabikako eri Palamenti annyonnyole ku mmundu ezeegirisa mu bantu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.